Shuaman TV kwoli akubuuza ko ye Shuaman Segawa eno ku Lubogola Simba gye tutudde ne tukuba tochi okutunuulira olunaku olwokubiri ng'emmotoka eza private bazitadde, emmotoka ez'obwannannyini nga bazitadde. Abaffe ku Day 1 ebyabaddewo tebyabadde birungi, ekimu ku kirowoozebwa nti President Museveni singa alaba ku kyabadde ku Day 1 mwana wattu ayinza okuddamu n'agamba nti emmotoka eza private nazo nzisibye saagala zikomewo ku luguudo. Abaffe tukubye tochi kubanga weebuuza nti President Museveni bwe yagamba nti ku Tuesday tugenda kute emmotoka eza private ez'obwannannyini zidde ku luguudo zivuge abantu batambule. Naye abaffe tetwamanya nti emmotoka zino bagenda okuzita nga zimaze kumpi emyezi 2.5 nga zitudde ewaka, enkuba etonnya, akasana k'akenfuufu ezikuba enkuba etonnya. Njagala kutegeeza emmotoka ezo zisobola kubeera mu bulamu bwe bumu ng'emmotoka ebadde etambula buli lunaku. Wabula ffe bannayuganda twajjeyo bujjagagala zaffe ne tuyiwa ku kkubo ne tuyiwa ku kkubo ne tuyiwa ku kkubo okukkakana emmotoka kumpi ebitundu 30 ku 100 nga zifiiridde ku makubo. Jaamu n'alyoka abeera jaamu, Wandegeya ne wakwata, Kibuye ne wakwata, Nansana neekwata, Namugongo neekwata, Kyaliwajjala ne wajjula, Kisaasi nejjula, enguudo zonna Kyengera ne wakwata, Busega Buloba ne wafuuka ekizibu, Kampala neefuuka ekizibu lw'amamotoka gano aga private. Weewunye nga tekuli na taxi naye nga akavuyo akali mu kibuga kokka. Abaffe zagenze okuwera ssaawa emu nga poliisi etadde kafyu ku buli luguudo nga atannatuuka waka opaakinga wennyini ku poliisi era nga woosula. Wanekamwokya ku kira emmotoka ezisinga baazikutte ne bazitwala ku kisaawe ky'Ekamwokya. Abasinga obungi we baasuze emmotoka ezisinga ezabadde ziva Ntinda n'ezabadde ziva e Mulago zaasuzaawo nga poliisi egamba nti kafyu time yabadde etuuse nga tokkirizibwa kuvuga mmotoka. Naye abaffe bannayuganda twagala ki? Ovuga olagawa, omulimu gwo gw'okola tegunnaggulwawo. Okola mu Owino, okola ku Hamu, okola ku Molo, okola ku Majestic, ovuga taxi, ovuga emmotoka olagawa. Tolina gy'olaga, linda omulimu gwo bagute olyoka oggyeyo emmotoka yo ovuga ogende. Naye abaffe tolina gy'olaga, otadde emmotoka yo ku kkubo, abamu abadde muvuga gafula. Waliwo wa Subaru eyabadde avuga n'agitomeza n'egwayo wansi mu dduuka. Obubenje bwabaddewo ku luguudo lw'Emukono wane Lugazi, waliwo gwe baatomedde ku makya ku Maliri olwagombye nti kati tubatadde kugambye akavuyo ne kafuuka akavuyo ku kkubo. Mbadde nsaba bannayuganda tuleme kuvugisa kimama, tuleme kuvuga ng'abatafaayo, tuleme kuvuga ng'abatali ku bulamu bwaffe kuba kati ku Day 2 singa chaos eddamu n'ebeerawo nga bwe yabaddewo ku Day 1 ng'emmotoka ez'abwannannyini zikomyewo ku luguudo. Njagala kukakasa President Museveni ayinza okuyisa ekiragiro ekipya n'agamba nti ne private cars nazo nziweze. Wabula bw'anaaziwera mwe ababadde batambula obulungi kigenda kubakosa. Tuvuge bulungi ate tuvuge nga tulina gye tulaga, si kuvuga mu buvuzi nti olw'okuba emmotoka baazitadde gunoga nti kanvuge mu buvuzi kubanga baazitadde. Tekinyuma bannange, Uganda tukyayagala okuba nga tuva mu lockdown ate tukyayagala okuba nga tuvuga emmotoka zaffe. Kola savisi y'emmotoka, kebera ku mipiira olyoka ojje ku kkubo. Si byakubanga okulembedde mu maaso tukuvaako emabega mu jjaamu ebitaala bitutadde eyiyeeganye okutandika kubanga erudde okutambula. Ebintu byonna mubikebere. Mubikebere. Shuaman TV kwoli. Please do subscribe and of course click on the bell for the latest notification. Osobola okubeera ng'ogobereranga bye tuba tukuteereyo ku channel yaffe. Shuaman TV kwoli akubuuzaako ye Shuaman